Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Nze bampita Mukunja wa Beat FM mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Mukunja. Wanje? Jebale ku Sebo. Kale nawe jebale. Mukunja nkugeridde nsaba kumbuulira. Njagala kungebeseza musajja ono. Njagala tegeera mazima. Bamuyita Mugerwa. Alina omuwala ndudde ekiseera nga ntunula mu simu ye ndaba erinnya Stella nebuuza Stella yani naye nga sirimubuuza nga ye omuntu. Wabula nga nze nkukutira ku ssimu. Kati nagenze okulaza omumazi mu mikwano gye. Agenda kukyala Stella agenda kukyaza Mugerwa. Nkwegayiridde njagala kumundobeseza ntegere kiki ekigenda mu maaso. Mukunja wendi sikyategere ennyumba gitambudde mmazeeyo. Yani omusajja? Omusajja bamuyita Mugerwa. Omule Stella. Omuwala ye Stella. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello. Sebo. Hello. Nayo omanyi Sebo. Neba Sebo. Ono Mugerwa. Enyenze. Kakati mutegeka bintu byammwe nga temutugambye. Ebiki? Ebiki? Stella omumanyi. Mumanyi. Mutegeka bintu byammwe nga temutugambye muli kuki? Abikire mutamanyi. Bikire mutamanyi. Wanje? Bikire mutamanyi. Busimanyi mugenda kukyala. Fene waffe senga tabimanyi nako. Ate senga tansiri yalirako. Namuwereza n'esente z'okutegeka. Namuwereza n'esente z'okutegeka senga kimanyi. Ate yaligambye nti sikimanyiiko nga atakimanyi. Nfudde ng'omwana omuto namuwereza emitwalo 5 bateeketeekeeyo. Kati nno tebiriiyo. Okunsiriyalirako. Sente zange sizaakoze nnyo. Ate nga tabimanyi. Buli kimu kimaze genda maaso ate sente ze namuwa. Sente ze wamuwa olabika wamugamba kumuwa buwi kulyako naye ebyemikolo ye tabimanyi. Namugamba okuteekateeka kuba tugenda kujja eyo nemuweereza sente. Tumaze ebbanga nga twogera kati mutamusabye kunsiriyalirako mu sente zange. Sebo senga tabimanyi. Kankubuulire kino nze simanya mukoza naleero. Olina omutanze mukola gyokuwulira kansa munyeezize n'abagenyi nsabe nga tewali biteeketeeke mujja kungwako. Otiisa. Kyagala byakunsiibalirako mu sente zange. Sente zino ennaku zino mulowooza byakuba bwebiti. Kati gwe Sebo njagala ombuulire. Mpozi haki yabalagira bana. Sebo kyogoberera. Ng'obulalekerawo okumalira. Sebo ogenda kwanjula. Kukyala ogenda kukyala. Ogenda kuwoowa musiru gwe. Okunsiriyalirako. Kyoba omanya kyonna nti kyokola ndi mabega waakyo. Teŋŋenda okukola. Kyosazeewo okukola kyosasudde musiru gwe. Sirwaje. Nkulayirira. Okudda kulya nnyabo n'endiyonka. Okusukula kitange y'emasemagombe. Ogenda kungwako. Ate tansiriyalirako. Ogenda kungwako sipiraani gwe. Kabuliriro kano nekubesimu buli lwendikuba n'ogituga. Ebiki? Kale tukolagane semiti ku nkoko kyo. Ogenda kunkakasa olwaleero nti muwala w'abalya mmere simanyiirwa komaaniina. Leba abasajja Mukama Katonda yatulunga muki. Ate njagala okutegeeza mukyala munnange anaabiibya atasooka kumba. Ebigambo tebibanga bingi. Gwe mukazi. Abasajja Katonda yatulunga muki. Era munnange nga nammwe kyemuno nammwe ne bwekibatuukako ne mutabuka. Anti nze mbuuzizza. Abasajja Katonda. Ate nze ombuuza ndi Katonda. Anti mmwe bakazi. Sooka oleke nga nammwe mutabuka nga babakwatidde ku bammwe. Mwe mulega.
mwe basogozi ate ne mulega mwete mutabuka sinyo ensisimuka ennyovu buli ku makya Omukunja nakatwa n'amooti ekinta buli ky'omuziki ekisinga wamma mukyala wuuyo omwami agenda kwanjula omukazi akangudde ku ddoboozi okangula eddoboozi kuyamba tekuyamba naye omalagga oyiwaoko abasisimwe tuweereza ekirungi ategedde nti Stella ajja naye abakyala balina okukimanya musajja bw'agamba nti ndeeta mukyala wakubiri ate lwakiweesa asabaga bannanga abasajja mubaleke abasajja mubalekera emirembe gyabwe bawase ennamba zaabwe ze baagala mbaagala nnyo wamma Amina Nabbaali nanti twalibadde tubaleka naye maama webamala okutomera agazibu gaabwe ate ne bagazza eno singa bage ate munnange kikusesa omuntu omugaa nti otaddeyo baasi genda lumu ate eneeno naye alemerayo wevaawo genda ne bw'ovalira asigala yakubandeka mwoyo nze Juliana Kati mugerwa kaawedde mudda temuggwa kuzunga lwaki osoose n'ogenda n'okyala oyinza n'okwesanga ng'omaka tokyala ng'ozunga n'abapya kawukirabe Juliana Kata toyagala bakazi bajje oba bakukola ki bawonya ki omukyala kati tategedde yabika emipiira zabike oyo omukazi aliko omusajja asajjala ate omusajja asigala musajja mukyali basajja ab'ennaku zino mugonja wanje mwebale weereza gwange ono Mr. Kigatwa BTF naye mbabulire mukunja endogeso njiwulidde bulungi naye asinze ozigwamu yesenga gwe baweereza 5 kuba esimu gye bagenda omukubiri eriko n'obumansuka weereza 5 gaffe balinamu gasenga ziseseme ono maama mumbejja wano ennaku erobbi bannange omusajja agenda kwanjula asaba bagenda kukolagana seminti na nkokoto tundibiwulira mama mumbe ennaku erobbi ntumiddeko mwami Sebudde eyawa mumbejja omulimu awe naddingu webale nnyo eno mukazi wataweza tukolagane seminti ku nkokoto asimaye nti mukyalo wadda ano nyimbiyo yannamba ye olyamuiko haja tuwuleze sigadde ndi Haji Kasula naye omwana waffe omuliro teguzikiza muliro kati omusajja bwemuyalabula otyo ate nga bbaawo ate nga ekyamwetaaga singa abaleza yali munoonyerezaako engamba nti anazza embwayo kumpi tawoze yange eyigana ekiro alina omukwata obulungi omusajja bamukwata bulungi akomawo mu ngalo ze naye okumuwalabula omuvuma abaana baffe muteeseemu ku mpiza leero omusajja bw'alegaana okudda wakiri omuloga ate ologa waki olwaleero okubuulira mukunja amajaji oba owonye eriyo n'abasawo abaganda abatalina bakyalo okimanyi